Oluvannyuma lwa gavumenti okulemererwa okukola ennongoosereza mu mateeka agafuga okulonda nga kkooti ensukkulumbu yalagira mu musango gwa Maama Mbabazi, Profesa Frederick Ssempeebwa ng'akulembeddemu bannamateeka banne ne bannakyewa abalala bakuba Ssaabawolereza wa gavumenti mu mbuga z'amateeka olw'okulemererwa okuteeka ekiragiro kya kkooti mu nkola. Mu nsala ya kkooti ku nsonga eno ku Lwokubiri wa Ssabbiiti eno yategeeza nga gavumenti bw'erina okuleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda mu mwezi gumu gwokka, era Palamenti olwo egakubaganyeeko ebirowoozo gasobole okuyisibwa mu myezi 6 gyokka. Wampadde omwezi gumu mbeera nga ensonga zonna nazitadde mu Palamenti kyengenda okukola kubanga olwedde mweziri myezi 4 tujje tubaripootingire owo kituuse myezi 6 tujje tubalage amateeka ago nga tumaze okugakola. Okusinziira ku bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti, bannamateeka ne bannakyewa ab'enjawulo, ebimu ku bye baagala biyisibwe mulimu okukyusa akakiiko k'ebyokulonda, okwongera ku nnaku abeemulugunya ku bivudde mu kulonda ze balina okugendera mu kkooti, Pulezidenti okudda ebbali ng'ekiseera ky'okunoonya akalulu kituuse wamu n'ebirala bingi. Ekisinga obukulu twagala bakyusa akakiiko k'ebyokulonda. Era amateeka gonna ge banaleeta bwe banaaba tebataddeemu kukyusa nnonda y'akakiiko ka kulonda tetujja gakkiriza. Akakiiko ka mwami bya Mukama tetukaagala katulondese, wabula twagala etteeka erikajjawo tukonstitutinge y'akakiiko k'ebyokulonda nga tekaliiko bantu balondeddwa muntu omu. Kyekiseera omuntu kyayinza okukoleramu okwemulugunya kwe naddala mu kulonda pulezidenti w'eggwanga nga okulonda kuwedde nga baleeta matidde. Ssemateeka atuwa ennaku 3 ekirabika nti ennaku ezo ntono nnyo. Okusinziira ku mubaka w'ekibuga ky'e Mukono Betty Nambooze Bakireke agamba nti gavumenti okulwawo okuleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda lukwesikwesi obutategeka kalulu ka mazima na bwenkanya, era kino ne munnamateeka Judy Mbabaali akkiriziganya nakyo. Ebula emyezi 18 tujja kuba tetulina na budde bwe bakola amateeka amabi bugatwala mu kkooti ate okulonda kubeeyo. N'olwekyo process eno twagala kugiropa eri bannayuganda nti ebikolebwa byonna biraga nti mwami Museveni si mwetegefu kututegekera kalulu ka mazima na bwenkanya mu 2021. Lwatabeerawo electoral reforms yeefunamu kubanga kati etteeka nga bwe liri yo ligifevalinga era jjukira be baaliisa ate amateeka gano agasinga ge tukozesa baagayisa nga tukyali under NRM system. Wano Dr. Livingstone Sewanyana ategeeza nti singa amateeka g'ebyokulonda tegatunulwamu, Pulezidenti n'abakulu abalala abali mu bifo ebinene nga baagala okwesimbawo basobola bulungi okukozesa ensimbi n'ebifo byabwe bye balimu okusendasenda abantu babalonde. Tumanyi nti abamu babeera mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mu biseera ebyokulonda naye ate ne bakozesa ofiisi zaabwe okusobola okukuba kampeyini nga tabala tebasobola, n'olwekyo ensonga eyo yeetaaga okutereeza. Kozesa emmotoka ze, Radio Uganda ebeera ye yekka, tewali mulala agendayo, okuggyako ng'oyise emitendera mingi. Tulowooza nti kampeyini bw'ebeera nga ya bwenkanya, Pulezidenti yandibadde adda ebbali ebya ofiisi n'abireka, yandibadde abeera Pulezidenti n'abeera nga alinga banne nga benkanankana. Bino we bijjidde nga Palamenti ezzenga eyimbi lya gavumenti okuleeta ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda, wabula nga buterere nga ku mulundi guno buli omu ali bulindala okulaba oba kino kinaakolebwa nga kkooti bwe yalagidde. Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu.